baliko Faceshield ekika ekipya kye bavumbudde. Mukaifu okusaira ekirwadde kya COVID-19 amagezi mu mwezi ogw'omunana Yunivasite ya Makerere yaweebwa obuwumbi bw'ensimbi okuyiya enkola ezinayamba bannayuganda okwetangira obulwadde buno. Ensimbi zino zassibwa mu nteekateeka ya Makerere University Research and Innovations Fund era nga ku zino obukadde 4 bwassibwa mu kola Faceshield ey'ebbeeyi entono ate ng'erina obukuumi obusinga ku eyo ebaddewo. We have the bottom reinforcement which we usually put to maintain this curve. Usually it is already having some curve with it, but then this one is always put to make sure that curve is maintained. Because Dr. Savina Simu yakulembeddemu okunoonyereza kuno alaze enjawulo eri wakati wa masiki eno naye ebaddewo. But at least for it, when you use it alone, it is able to protect the whole face because it's one of the important parts of the body that where the virus actually enters the human body. Batandika mwezi gwa 8 era kibatwalidde emyezi 3 n'ekitundu okukiggusa olwa tekinologiya wa 3D printing gwagamba nti tannasaasaanira bitundu bisinga. The new technology though, it's not so new, but it's new to some of us, and some of the things that have been used with 3D are not something like this. Eno eriko kayita headbani ng'agamba nti kajiwa enkizo y'amaanyi nnyo mu by'obukuumi. Clean it, you can disinfect it, yes, sanitize. Yeah, it's basically the main difference because what we have seen on the market has sponge. Others have tried to put things like the sun plus or the spectacles. Professor Arthur Tugume akulema ettendekero Shield eno mwe yakoleddwa aliko byalambuludde. To design a cost-effective face shield to manage the spread and the situation of COVID-19 in our people, in our population, and like I say, because now Uganda is loosed, we just may not be able to go back to the lockdown. Ate enkyukakyuka mu butonde bw'ensi ensangi zino yeraliikiriza abalimi n'abalunzi olw'okubanga ebirime byabwe n'ebisolo bikosebwa nnyo mu budde obw'ekyeya kabuba obw'enkuba bwe balumbibwa amataba. Kati ab'ekitongole kya Joint Energy and Environment Project basisinkanye okutema empenda ku ngeri ze bayinza okukwasizaako gavumenti okulaba ng'obutonde bw'ensi butaasibwa. Tuna ebintu ebyenjawulo ebiyinza okudda mu kifo ky'ebyo oba okuyambako kwebyo bigenda nga bikendeera. Ruth Kiwanuka akulira ekitongole kino ategeeza nti kyekiseera gavumenti okusitukiramu okulaba nga wabaawo olutalo olwawamu okutaasa obutonde bw'ensi. Kati ffe abakola ogw'okuyigiriza weetuli era nabo basobola okuyigiriza. Omuntu bw'omala omuyigiriza kino kitegerekeka nti kyekino bakikola bwe bati n'ensonga yeeno kati etteeka limusindike alyoka akikole. Aliko tekinologiya gwatulaze gwe bavumbudde ng'omuntu osobola okukozesa oveni ezikozesa amasannyalaze g'enjuba n'obaako by'ofumba. Kimbo wa Richard nga naye memba mu kitongole kino agamba nti bavayo okwanukula ebyatuukibwako amawanga g'ensi yonna mu ndagaano y'Efalansa mwaka gwa 2015 ey'okulwanyisa okubuguma kw'ensi kiyite global warming. Tukoze omulimu guno okuŋŋaanya ebintu ebisoboka okukozesebwa abantu okubanga baŋŋanga enkyukakyuka mu mbeera y'obudde oba climate change n'ebbula ly'ebifumbisibwa oba energy scarcity. Nze Dennis Chobe n'eddamba Tadeo ku Lwabukedde TV. Webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV 1 ate olunaku luno olwaleero gano ge gataliiko mutuntungaga bya mizannyo yenze Empagi Farid nga tutandikiddeko ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda eno ey'abazannyira ewaka eya CHAN wetwogerera ng'ekyolunaku luno olwaleero esitudde okuva mu kibuga Addis Ababa we yasuze ng'eyolekedde Yaounde ekyawali mu ggwanga erya Cameroon mu kweteekerateekera empaka eza CHAN. Katulabe entambula gye batambuddemu. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abazannyi abazannyira awaka yasitudde eggulo okuva ku kiseera ky'ennyonyi Entebbe okwolekera Cameroon okwetaba mu mpaka za pre-CHAN Min Tournament nga yatuukidde mu kibuga Addis Ababa ekya Ethiopia nga gye yasuze. Tugenze okuvuganya n'amatiimu agaliyo okulaba nga bwe tuba tukomawo wano eka tukomawo n'obuwanguzi.
leero ku makya esitudde okwolekera ekibuga Yaounde ekya Cameroon okwetaba mpaka za pre-tournament tournament ezitandika ng'ennaku z'omwezi lumu zikomekerezebwe nga 7 omwezi ogwa January ng'ogyeko Uganda amawanga amalala gagenda okwetaba mpaka zino okuli Cameroon, Niger ne Zambia nago gakozesa empaka zino okwetegekera empaka ezakyani ez'abazannyi abazannyira awaka nazo zigenda okubeera mu ggwanga lya Cameroon okutandika ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa January zikomekerezebwe nga 7 omwezi ogwa February mu mpaka za Africa ezakyani ez'abazannyi abazannyira awaka. Uganda eri mu kibinja ekyokusatu omuli Morocco, Togo ne Rwanda. Uganda yakakiika mpaka zino ezakyani emirundi 5 egy'omuddiringanwa wabula nga tevangako mu kibinja. Ate bwe tugendako wali ebweru w'eggwanga ekiro ekikeeseza olunaku n'olwa klabu ya Chelsea eremereddwa okuwangula omupiira gwayo gwebadde ettunka ne klabu ya West Ham Albion era nga guno ne klabu ya West Ham ebadde ettunka ne klabu ya Aston Villa. Klabu ya Chelsea ekiro ekikeeseza olunaku no olwaleero era ng'omupiira gugenze okukomekerezebwa nga buli omu abala eggoolo ebaddemu ku emu ekirese Frank Lampard ng'ateereddwa ku lukalala olwabo abatendesi abagenda okuba nga bagobwa senga tebawangula mipiira ebiri egiddako. Katulabe ku ggoolo z'abasajja ba klabu eno ya Chelsea.